n'ekigendererwa ekyokulaba nga wabawo okuteeseganya ku nsonga z'ebyobufuzi ebiruma eggwanga okwewala akatuubagiro omukago gu Interparty Organization for Dialogue gwatandikibwawo mu mwaka gwa 2010. Guno gwe mukago ogutaba ebibiina by'obufuzi byonna ebirina ababaka mu palamenti. Mu kiseera kino omukago guno gulimu NRM, DP, UPC, FDC ne GMA. Abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo ebyegattira mu mukago guno bakedde kukuŋŋaana ku Fairway Hotel wano mu Kampala okubaawo ng'ekibiina kya DP bakwasaba FDC obukulembeze. Wabula bangi ku bano kibabuuseeko bannaabwe aba NRM bwe batalabiseeko ng'era entebe zaabwe zisigadde enkalo. Twatandika IPOD kubanga tulina obutakaanya. Singa tubadde tukaanya ku buli kimu, IPOD yandibadde teyeetaagisa. Okuteesa kitegeeza nti waliwo ensonga ezitwawula. N'olwekyo NRM eraze obusiiwufu bw'empisa obutajja olwaleero. Ku lukomo lw'essimu tukubidde ayogerera ekibiina ki NRM Rogers Mulindwa n'atutegeeza nga bwe bataafunye kuyitibwa mu butongole ng'ensonga lwaki tebalabiseeko. Tetwafunye kuyitibwa kutongole kubanga bulijjo balina enkola gye bakozesaamu ey'okutuyita. Naye sekuyita lijjeno ku Monday yaweerezebwako ka message ka WhatsApp nga kategeeza nti wandibaawo. So twalowooza nti oluvannyuma wajja kubeerayo okutegeezebwa okutongole okujja. Naye tewali kyazze. Okubulawo kwa NRM tekiganye mikolo kutambula bukwakko ng'era FDC ekwasiddwa obukulembeze bw'omukago mu butongole. We pledge our total support to your leadership. Akulira omukago guno gwa IPOD omujja Patrick Oboy Amriat era nga yakulira FDC aliko ensonga zaagala zikolebwe bwe baba bakutegeka kuteeseganya kulala n'ebibiina bwe bavuganya mu byobufuzi. Mu zino mwe muli ekyokulambika ensonga enteeseganya kwe zigenda okutambulira wamu n'okulonda omukubiriza waazo eyeetengeredde. Number 1, clearly spelled out parties to the dialogue. Number 2, a neutral convener or facilitator to that dialogue. Number 3, an agreed upon agenda. And number 4, a guarantor of the outcomes. Aba NRM baanukudde. Kakati okusooka ndowooza FDC terina kubuguma nnyo olw'ensonga nti kakati entebe bagikutte be bagenda ogibeeramu omwaka mulamba. Naye ebiteesebwako agenda ya council oba summit ekkaanyizibwako ba members bonna. N'ekyo sibbo kubanga babadde baabugumye edda nalaba Honorable Mujjo nga yalina byagamba nti okujja twagala Museveni ave mu buyinza twagala kukola nti si byabwe bye bajja nabyo. Wabula wateekwa okubeerawo okukkaanya nti ku nsonga ze twagala kwe kuli eno n'eno. Ffenna ba members ne tuzikkaanyako. Aba FDC wabula balowooza nti ebimu ku bibiina ebivuganya bikuumira NRM mu buyinza. I am so happy that my nephew Slanda has said every party needs power, and that means those not in power must work together to ensure that either one of them takes power. But it would be very bad that those who are not in power to aid those in power to stay in power forever and ever. Ebyo bibeeramu mu byabufuzi nzijjukira nga tukyali mu kuteesa ne LRA. Nze omu ku bantu be bagamba nti ndi memba wa LRA era mpagira abayeekera. Kubanga tetwenkana bwongo. Bino ebimu bisusse okutegeera kw'abantu abalala n'olwekyo bo balowooza nti buli atuula ne Museveni aba amuguze. Nze nga Norbert Mao ompaaki osobole okungula. Omulamuzi James Ogola ng'ono yayitiddwa ng'omugenyi omukulu olwaleero mwennyamivu nti singa tewabawo okuteeseganya wakati w'ebibiina by'obufuzi eggwanga liri mu katyabaga. Dialogue is constructive. It calls on all parties to the dispute to participate in the design, the packaging, the marketing, the sale of the dispute. Munnajema Hussein Chanjo abuliridde bannabibiina bano obutaddamu kwanika buziina bwabwe mu lujjudde. Kirungi bwe tuba tufunye obutakkaanya twekubira akasimu tubeeko tusinkana twegalire mu kisenge twebime bulungi ku manyoko. Bwe tuvaayo tudde mu public nga tubaga mu kigambo ekitegeerekeka n'amawanga manne gayomba. Buli kibiina ky'ebyobufuzi kiweebwa omukisa okukulembera omukago guno gwa IPOD okumala emyezi 6. Nabwe gutyo omukolo guno gwali gwakubeerawo emyezi 2 egiyise
wabula nga waaliwo engeri y'okusika omuguwa wakati wa DP ebadde n'obuyinza ne FDC gye bukwasizza. Emirundi ebiri egy'enjawulo ng'ekibiina ki FDC tekyetaba mu nteeseganya n'ebibiina ebirala we bavuganya, so nga nakyo olunaku lwe kikwasidde obuyinza ab'ekibiina ki NRM tebalabiseeko. Ekyebuuzibwa kiri nti obanga FDC enaasobola okutegeka enteeseganya nga n'ebibiina ebirala ebyobufuzi bwe bavuganya batudde wamu. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.